The Newsroom, where untold story is revealed. We are not fighting Museveni, but we fight Bobi Wine. A bunch of so-called intellectual political leaders begasi awamu basobola okubeera nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Olutalo luno njagala olabe bituuse ku basajja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Olabe bituuse ku basajja bo Mathias Mpuuga Nsamba koteeka Muhammad Nsereko ate ye Dr. Bedi Bwanika oba oliawo munnange gakaba agakomba. Njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ejjatambula emisinde mingi munywanye etuuka ekubulisa kinnoomo. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera ng'era gwe mulundi gw'okusoosola ba video zaffe nkusaba olikinge video eno ate era subscribing osobola okuba nga otwegattako ofunenga notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ku makutu guno obeere nga ate tosubwako yadde akamu n'akeddagala. Njagala okubeera nga ate era nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 12 gugenda ba mwezi gwa 7 MC Meya kutegekedde ekivulu wali eri ku meeting point Ganda enansana gamba nti friends of MC Meya era abayimbi bangi be bategese okulya Sidiki Vocals, Lily Pazo, Biswanka, Victor Luz, Dax Cartelo, Baza akuteeka Suna Beni ow'ebinyanyanyanya musajja mukulu Kabako Betina Namukasa Shax MC yonno ava mu bende kuteeka Shuman Segawa Simon Banksy Vian Mosh koteeka n'abayimbi abalala bangi nnyo nnyini ddala okuli ba Isoniti n'abalala bangi. Then ate koteeka aba MCs ab'enjawulo nga MC Shavix, Bobby Brown, Nilo then koteeka ne ba VJ nga VJ SMK, VJ HD, koteeka ne VJ Shaukan naye ajja kubeerawo nnyo nnyini ddala ate obeere ng'oba buliro. Ogenda kubeera ng'osasula omutwalo gumu gwokka ku mulyango gwa ordinary, then VIP emitwalo 2 koteeka table ku mitwalo 5 ne VVIP ku miliyoni 1 osobola okubeera nga ate munango otwota buliro. Biwagiddwa KBS TV then koteeka ate oba oliawo ne abalala. Nze Deni agikutuusaako tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. We're gonna be there on that day. Just mark the date 12th of July. We're gonna be there. Kakati awo wenyini njagala okubeera nga ate munnange nkutegeeza buterevu nti ebyamusajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba birabika bitandika butandise kubeera nga biranda. Naye njagala nkusooke kutegeezaako nti munnange olunaku olwajjo ssaawa nga 89 ennyumba y'omugenzi emanyikiddwa nga Paul Kawanga Ssemwogerere yagenze maaso n'okubeera ng'ekwata nabbambulira w'omuliro wali erino mu bitundu by'e Lubaga. Jjukira nti ono yaliko Ssenkulu wa DP Democratic Party era nange bwatyo yagenda maaso n'okubeera nga sawansi nkasi y'obyobufuzi mwaka gwa 2005 ate era nava mu bulamu bw'ensi eno wali eri mu 2022 ye musajja mukulu Paul Kawanga Ssemwogerere ng'aweza emyaka egy'obukulu gyali 92. Kakati nno ennyumba yo oba amaka ge bwe gatyo gagenze maaso n'okuba nga gakwata omuliro. Ebyo nno bwe tuba tubitadde ku mabbali awo nno bwe twesogga baterevu ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba. Kino nno kya buswavu okulaba nga babadde nga betuyinza okuyita ba senior political leaders nga bavayo okubeera nga bo bakyoleka lwenwe okuba nga bazze okuba nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Njagala owuliriza ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba ne Muhammad Nsereko olyoke omanye nti abasajja bano mwana tu Abaganda kye bagamba nti gweyita munywanyi wo yakulima empindi ku mabega wabula ate bantu bala mu magoma gavugira baliwo oba oliawo boddako ebbali ng'olyoka owulira ebigambo ebikwogerwako. Sooka owuliriza Mpuuga.
Ukunagezako okununula abaana baffe nga banenya ku bigere nga buli kati neebuuza komanda waawa atasobola kulowoola kununula majeege aba akoleraani olaba omuyudaaya atowa n'omuwalabu bawansiganye abasibe obeera mugwago wa peruwa ki atalwana kujja balwanyira mu mikono gya mulabewo obeera mugwagwa Bobi Wine wasaaki okulaba nga tonunula basirikale bo bajja mu mimwa gya mulabewo. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator tagaanangako olunaku n'olu kuteesa na General Museveni ne wabula ebibuuzo byabadde ng'ajja yeebuuza entakera ng'agamba nti nzisinkane Museveni tuteese kale yatuwa abasibe baffe. Yes, ekisooka bazza musango ki era baakola ki kaakati ate bwe babatuwa ffe ki kye tugenda okuwanyisiganya nabo ebyo nno munnange bwe bimala okuba bwe bityo nga bonna tebalina ansa ntuufu gye baddamu awo nno ne guba nga beekuba omupiira. Kooti e Masaka bali basomera Akireewo Kivumbi ne banne emisango erinnya lya Mpuuga na Bedi Bwanika ne lyapyaringa nga ye ayagala ennyo okugjayo abaana lwaki ataakwata bali abasibe e Masaka mbuba mukuba simanya bakuba Bedi Bwanika ne bakola biki era ne askari waabwe simanya abasirikale babakuuma ababodegaadi baabwe babakuba biki ne babba amasimu g'abaana bajjayo ebiso n'ebintu ebirala ebyefaananyiriza bwe bityo. Amannya ga Mpuuga n'oli ne galabika ku mpapula okusinziira ku mulamuzi kye yasoma nga Mpuuga mweriri erinnya lyo ly'otajja kwewakana. Ekibuuzo kiri nti gwe ng'ayagala ennyo okuta lwaki bali eri wabakwata n'obateeka eri era n'obasiba soko gyeyokko oyogereyoko ekintu kimu statement emu eclarifying air nti abaana bali si gwe yabasiba era ogambe nti tolina kakwate konna ku bintu bineeno ogambe nti n'omulamuzi yakola nsobi okusoma erinnya lyo okubeera mbu babodegaadi bo baakuwa oba si ekyo vaayo tugireyo akatambi kamu okase ku mikutu gyammwe egya mwagitumye DA simanya DF otulage akatambi ako nga Akireewo Kivumbi bakuba abakuuma ba bodegaadi bo oba nga bakwata abamawulire babakuba bajjeyo obwambe bafumita abantu banga bajjeyo obwambe mujjeyo akatambi ako kamu mukateekeko then tujja kukkiriza ebyo byonna ebyogerwa ku baana ba NUP. Kakati Muhammad Nsereko wuliriza wano ebigambo bye wano nno tugenda nnyumirwa leero. Tetulinga Irani bw'oleeta misairo nga naffe tukola ki bwakukona naawe mukone bwakuwasipolo naawe muwasipolo ekyo kyemmanyiddwako nga bw'ojja bwenkuzaayo kamatu dinu tudani nga bw'ommanja nange bwenkola ki okubanja nze eryejjogo naligoba mu Kampala Central mulimanyi mbalayirira nga tutudde wano ffenna naye abaana bano bajooga nawulirako ne mukwano gwange swaba wange naye sijja kumwogerako nti Central wakalu ti sewo muleese ono muleese ono alinga zino ejjirita wembe tamanje bamuzaala yasobola okujja mu Kampala muli bajoozi kale tajja kuyitawo nga njayiwe kwegamba mukazi ennyo mwagala kutandikira mu Kampala Central gaziwa. You're just a bunch of jokers. Muli ba jokers. Tujja kufaano nga tubategeezezza ffenna joint candidate ajja okuva mu Kampala Central ate inshallah ajja kuwangula atuulewo. Tugenda kukkaanya buli kifo tuleete joint candidate akuwaffe tetunoonya ssente ziva mu iPod nti buli wamu tusimbewo ekifo bwe kiba kyanunulwa omuntu omulungi fine let it be ne bw'anaabanga wa National Unity Platform tujja kumuwa omwagaanya akulembere kuba mulungi alimu ensa naye nabo twagala okubagamba nti mubeere n'omukwano guyi kakati ovaako kati olw'okuba mulaba musaka ka kaadi kano ya Rabbi
abantu baffe tebakyasobola kwekolera banoonya mirimu. Nawulidde Honorable Mpuuga ng'abanukula nti naye akyali wa bufoofofo. Mazima tokyali wa bufoofo, oli wa bufo. First and foremost, I want to congratulate these two, Mohamed Nsereko and Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, owa gratuity ya milioni 5. Nga lwaki mbebaza, and for all along, babadde balina ekitiibwa kye balwanirira okubeera nga bafuna ng'ekyokuyitibwa president. Era ngenda beera ba principles b'ebibiina byammwe oba oli ba president baabyo. Ono wasimanya ecological party biki, ono n'owa gundi deforestation yeyo, naye agenda kubeera president. Era nga twagala obeera nga tumukongratulatinga. And I think mu byonna kati bavudde ku mulamwa omutuufu ogw'okubeera nti bo baagala okubeera nga balwanyisa General Museveni wabula ate nga balwanyisa NUP. Kasuku yavayo n'akola statement egamba nti bino byonna ebibiina bizze lwanyisa NUP. Ne tulowooza nti yali asaaga oba oliawo nga Kasuku bw'ajoogamu. Sooka owulirize. Ebibiina byabufuzi byonna ebijja ebisinga byakoleddwa baana baffe bawano Baganda tebizze kulwanisa President Museveni, bizze kulwanisa NUP. Gwe bitunuulira obirabe ebisinga. Waliwo ekya Mohamed Nsereko, waliwo ekya Mpuuga, waliwo PFF kati yo gizze wali yeri mixed. Naye kati bino ebibiina ebirala byonna byonna bw'onoogenda n'obitunuulira bw'ogenda ku radio ne TV obudde bwe bamala nga babashinga NUP ne Kyagulanyi bunene nnyo bwe bamala nga bakuba Museveni. Genda opposition yeekuba yokka. Kaakati yawo gwabadde atwala ebintu bineeno ng'ebyomuzannyo. Kakati sooka batunuulire. Bwe mwavayo ne mugamba NUP project ya General Museveni, ne muvayo ne mugamba nti Bobi Wine akolera General Museveni, and it is the same story. You're now coming out trying to prove a point nti ddala kituufu biri eri bye tuwayogerako. Kakati gwe otugambye nti tolwanirira kino enno kyakubeera mu iPod kubeera ng'ofuna babaka bangi because ebitya n'ebirala okufuna sente. Kyokka nno ye Mathias Mpuuga Nsamba yino statement gye yakola. Ebibiina ebiri mu parliament birina akasente ke bigabana buli mwaka naye bibadde bikagabanira mu nzikiza. Nga waliwo agamba nti sikwagala naye akasente njakatwala. Nenteekawo ennongoso ekalambulula obulungi ng'okukosa amaaso ge gali nti ebibiina ebiri mu parliament ekya Mukiibi n'ekya Mpuuga bwe byegatta ne bikola ekibiina kimu naye nga birina ababaka ba parliament babeera batya. Ono ekikulu kye basinga otunuulira ke kasente ke bagenda ofuna mu iPod eyo ne bagatta. NUP nno gye yagaanye okubeera ng'egamba tetigenda kukiririza mu mateeka ge bataddewo era tebagenda kutuula ku ntebe yemu na General Museveni kubeera ng'obaoliawo bateesa. N'agamba nti nedda oba sente zaabwe bazireke kubanga zibadde constitutional nga ziri mu ssemateeka era nga mateeka ge gazikwata ne gaziwa ekibiina kya National Unity Platform. Kaakati olunaku olwaleero we twogerera ebigambo bino nga bakulu bano balwana bwezizingirira okulaba nga NUP bagisuula ku ttaka. Njagala owulirize ebigambo bino bya Mohamed Nsereko. In this world, Your Excellency, mwemudeke mabega steps inganya. In this world, we are not defined as human beings, but by what we do, what we stand for, who we walk with, where we go, and our destination. Right Honorable Mpuuga and fellow countrymen, ladies and gentlemen, the hardest thing is to start a journey. We, the young men and women of this country, know it very well that the journey that you have embarked has got thorns, veils, creepers and mountains. But come what may, you will overcome to climb the highest mountain. Basewo ne banyabo, njagala okukkatiriza ebigambo bisatu abantegedde mu kiri bamaze okuntegeera. Kati njagala njogere n'eggwanga, nammwe muve wano mugambe nti tetwagenze bugenzi kuwulira, twagenze kusoma. Mu bulamu bw'ensi muno bw'oba obuzimba
manyayo ebintu bino bisatu. Ekisooka okola emikwano egitali gya bitege. Abantu bangi beefuuze, abantu bangi tebalina kigambo. And for as long as you lack a backbone or a spine, there is no one that can respect you in this world. Nze nayimirirawo kuva dda ne ŋŋamba nze sisobola kujoogebwa. Haramu wa haramaini. Honorable Mpuuga, nkwebaza okubeera nga Mungu akuwadde obuvumu oba okubeera ng'oyimiriddewo ng'omusajja ne bano bonna abali wano. No God, no. Enough is enough. Bakuvumye, bakuweebudde, bakuvodde, abantu bali wano. Kyongeza okulaga abantu nti abantu emyoyo gyabwe gisalirawo. Ebigambo byo tebiyinza kukyusa abantu kyekyo kye baagala. Ekyokubiri, omukadde omu yali ajjanjabibwa. Mu bintu bino byonna Nsereko bye boogera batagetinga omuntu ogwo Kyagulanyi. Mbadde nina speech eno yonna mpulira statement gye boogerako ne strategy gye bagenda okulenga okulaba nga bajjako General Museveni munywanyi mpawo na kimu oba oliawo kyenfunye. Kakati nno ye atasiba zikweya Lumbu ye yabatandiseeko dda. Wuliriza. Nsereko enseko manyiwa aziwero Mpuuga muli ku 80 billion mwafunye okutambuza propaganda blackmail. Muli ba state agent abali mu kutambuza blackmail. Bana abasajja bonna mission yaabwe bagamba nti nedda tetugenda kukkiriza nenga akasajja kabali bubi. Yetugenda akasajja katuno kanyoneta mitala wa mugga nga tekanna kutuukako. Kati bonna bakadde bakomyewo kubanga bakimanyi akasajja ebyadde akasajja kakambwe nnyo. Nsereko ajoyininze Mpuuga Amuriati yajoyininze mulinde ekibiina kya Jema kigenda kujoyininga DP egenda kujoyininga nyo bina bono busigadde bugenda kujoyininga. Kati kyenjagala obagamba bonna bayisa abantu bonna bali mu opposition yabafu bayise bakomewo bagezaako kwagala kulwanyisa Nuupu zonna emundu z'abakadde bazireeta. Bonna bagenda kwegatta mugenda balaba ekino kyo kibagambye. Bonna nga bagenda kulwanyisa ani Kyagulanyi. Kasajja kampyo kanyomera mitala wa mugga. Batugamba Nuupu tetuuka 2.2 Nuupu tetuuka 2.5 kakati yino ekyabalumya omutwe. Nze nno nina ebintu bye nalinga nninda. Katumba Gerard yavaayo bwe nali mukolako interview n'abaako omuntu omu gwe yayogera nti yaweebwa biliyoni namba ey'okubeera nga asula Nuupu ku ttaka era eyo yeddiru gye yali alina. Era n'akakasa mukama we nti Nuupu tetuuka 2.25. Ne tubanga tugamba nti Katumba n'agamba nti omuntu oyo bw'aba awakana kuba tubadde tukola ffenna aveeyo yeewakane oba ntwale mu kkooti. Omukulu yasirika teyasobola. Awo nno woolabira ani ali ku mulamwa nani ataliiko. Kati yono nga bw'atembeeta enjiri y'ebisiyaga Dr. Bedi Bwanika. Wuliriza wano. Omukyalo oyo ye Gladys Bwanika. Omukyalo oyo tubadde bafumbo omwaka guno twawezezza emyaka 3. Ebyo nno binyiiza abasiyazi bibanyiiriza ddala. Omukyalo ono mukazi ate mukyala. Kati bino twagala tubibalaga abavubuka obudde nga bukyali. Tukyawa ekisiyaga ne wekiyise n'akiwagira tukikyayira ddala. Omukyalo ono mukenkufu ya Dr. Gladys. Ekyamufuula Dr. Gladys wa diguli 3. Tuli mu kuteesa akole eyokuna.
ebya GF bwe bityo bwe bifaanana. Mbwe byonno binyiiza abasiyazi. Gwe wennyini Bwanika wavaayo n'otukakasa n'otugamba nti abasiyazi oli asobola oba omusiyazi era nga mufumbo, kubanga ffe twali tukubuuza nti ebbanga ly'omaze ne mukyala wo vaayo mutulage mu kamera nga bw'okoze olwaleero ng'ogaanye kyokka ng'oli gw'oyita omusiyazi nga munnange kyakulabirako era inspiration y'amaanyi nnyo eri buli muvubuka yenna ayingira obufumbo era ayagala nnyo okuuma obufumbo bwe yeefaananyirizeeko oba oliawo ng'obwa Bobi Wine n'engeri gy'abikuttemu ebintu bye. Kati n'otukakasa bulungi n'otusomesa ebika by'abasiyazi. Naffe kye tukubuuza Bwanika, gwe kooli omufumbo ne Madamu Gladys gwe tosiyagako ebbali kubanga batugamba nti oli asiyaga lwakuba alina omukazi gwe mulaba mu kamera ne musiyazi. Naffe twagala kumanya oba Dr. Abedi Bwanika ye ku saidi eyo si musiyazi katulaze omukyala we. Bwe bibanga bibaluma nnyo, why do you ever and ever spread the same thing? Sola kyogera mu luzungu kuba video eno basobola gijjeyo ne lwaki buli kaseera go spreading the same gospel. Bwanika bukyanga yeesimbawo mpawo kifo na kimu kye yali awangudde okuggyako n'opulwemu kutteko okubanga wangula ekifo ky'omubaka wa parliament. How? My goodness, shame upon you, Dr. Abedi Bwanika. Kankuwa ebigambo byansereko. Ono nakiri bakiriza lwatu lwaki bazze lwanyisa kasajja. nga gavumenti enekkiriza terina abantu baffe be baawamba ebyo ebyanyiza bali kuonalebo mbuga ne baga nti teyakola bye baga nti teyakola kubanja badde bali kuki teyakomaoko Mungu n'amuwa amagezi n'addayo n'akubuka mu mateeka n'agasoma n'agatekata kutiguriza alina n'agenda mu kooti e Masaka ng'ogyeko okweyimirira abaali abawambi n'abajjayo n'abanunula bali ne beebuuza nti lwaki yabaddeyo kutegeera kwatika kwaki ffe ne Kurani erina weetuka neebuuza nti afala ataakirun nti temufumiitiriza temutegeera bwe baatuuka abamu ku bannaabo okufa bali ne baga nti ate omulambo gwaffe kitegeeza bo baagala bafu. Honorable Mpuuga gwe nali naye mu parliament ye yaleeta motion eyayogera amannya g'abasibe gye bava abaana baabwe bakyala baabwe ng'owekitiibwa Nabbanja ali eri parliament yonna n'esirika bwecce nga ne bw'okasuka empiso wali osobola ogiwulira ng'olwo nno omwana w'e Buddu afuuwa oluzungu lutya ng'agolodde suuti yonna egireeta ekiribiita n'owulira eŋŋombe eyali ega nti atufubatazeeko yeeyambaza essuuti n'essuuti neebanyiiza nga muli bakopi nnyo mwali mwagala ava e Buddu agire mu Lugabire agire mu ki mbabuulira nti bwe yamala okubuuza n'ateeka ebigambo ebyo bya musajja mukulu Muhammad Nsereko ndowooza bw'oba owuliriza byonna kino kyeyoleka lwatu ani gwe baba bazze okubeera nga oba oliawo balwanyisa era mu bigambo ebyo byonna musajja mukulu ono Nsereko yasinziridde n'agamba Mpuuga yabadde asaana n'okufuna gratuity oba akasiima akoogerwako nga agamba nti ekyo nno mwattu Mpuuga abadde akikoleredde okumala akabanga era asaana okuweebwa ensimbi ezamuweebwa $5,000,000 okubeera nga munywanyi abeera nga asiimibwa nga leader of opposition asinza ovuganya obulungi gavumenti era gavumenti eyo gyavuganyiza ebeere ng'emusasula akasiimo nti munywanyi weebalire ddala okutuvuganya kale nno ne bw'obanga obwongo bwo olumu obwazika ku mulirwana oba otegeera
kiki kye kitegeeza ng'obumaze okubanga obujjayo ne bwe ziba wayange ezimu teziriiko at least olw'ekyo obaako ekintu ky'otegeera. Kaakati nno omusajja mukulu ono aliko ebintu bingi byakonyeeko bibadde mu lulimi Luganda bifumiitirizeeko omanye w'eggwanga lyaffe we liraga era ebimu ku ebyo ebintu byenjize. Muhammad Nsereko bulijjo akozesa nnyo statement egamba mbu ne mu kuyimba twayimbanga nga ne Bobi Wine talina talent talina wankwata. Nze kwe kuddayo ne ngenda maaso n'okuba nga nzijja mu bino ebyaffe ate era ne mba w'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ekyali eky'ennaku nti mu kuyimba mpawo n'omu yamanyako kuyimba kwa Muhammad Nsereko era teri yawuliriza ddoboozi lye. Wabula Muhammad Nsereko abadde afuuse musajja w'amaanyi omu ku the prominent political leaders ababadde waneno mu ggwanga lyaffe Uganda aboogerwako ye Muhammad Nsereko. Era Muhammad Nsereko ono laba ekyennaku Bobi Wine bw'ajja okumulumbayo mu byobufuzi ate nayo n'amukubirayo hands down kubanga ekisanja kye yajjamu gwalinga omusango gwa kanti nti babagambye muddeyo mulonde nayingira by election n'agiwangula n'azoganya mu parliament wali erivu teri akyajjukira musolo gwa OTT kwambala na red ballet red gondi bwe bayesibanga ribbon oba red ku mutwe n'alwana n'avaayo eyo najja ne yeesimba ku ntebe ennene n'ateekawo oba oliawo record ezibadde zitateekebwangawo bannabyabufuzi balala oba oliawo nga twakoma biraba ku Dr. Kanokiza Besigye mu myaka gye egy'amaanyi nga 26 2011 we yateekerawo ddala amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. So bana bakulu bombiriri nga bazze olwanyisa Bobi Wine katubaagalize oba oliawo ebyo bye bamwagaliza naye banywanyi munzikirize mbateere wano kubanga ensonga zo muzitegedde. Atugeragera maaso n'okubanga twongera okwogera mu bintu nga bino oba oliawo mu programs zaffe ezinaddako n'abantu ab'enjawulo ba politicians ab'enjawulo be tugenda osisinkana tukubaganye ebirowoozo. Yenze Deni mbaagaliza ebyo bye munjagala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.